Alright, Ebbe Media kwetuli. Erinnya Abdul Musoke. Bino omukyalo ono abasinga muze mulaba. Ngoza ku Gospel Live Faruki yakolako? Sakozi yakolako. Nate tukomyeyo. Twagala tutandikire wali wennyini. Ekigobya ku mukolo. Erinnya Nze Catherine Nakibuuka. Catherine Nakibuuka. Apangalira mu Bungereza. Baba ejja kibanna Nakibuuka. Ndiga. Ojja otya ogobwa ku mukolo gw'omuwala wo? Ebbanga lyali liyiseewo. Omwana oyo yali tannategeka, omukolo yagutegekera emyaka. Mu 2020 omwana yayagala okujja aleeta omusajja e Uganda. COVID n'abeerawo. Era ng'era omuzadde wabulya nti omwana we ayagala agenda kufumbirwa era kyatusanyusa. Kati bbanga liyitawo mwaka oguwedde aŋŋamba mwenna mbeetaage wa anko wange abalabe. Ne mugamba nedda si bwe bakibikola. Omukolo gusooka senga mwami wo n'agenda n'alaba senga. Then ebbaluwa neeweerezebwa ewa taata batukole ki batubuulire omukolo we gunaakola ki gunaabeerawo. Kati ekyasinga okumalamu amaanyi ye senga gwatambulira namuwulyanga mu ŋŋambo nti sisita wange alina mukwano gwe era yagenda okuba senga. Sikutegedde. Sisita wange ayina sengaawo ayina mukwano gwe yagenda okuba senga. Kati wali ng'omwana aŋŋamba nti no ayagala kufumbirwa era tugende wa anko we. Ne mubuuza ate wa anko wo tuba tunonayo ki? Twata omwami omutwale ewa senga. Ebiva ewa senga ojja obitubuulire tufune wogenda okwanja Abaganda. Akati omwana n'atandika okukola bibye. Saamanya nti ne senga gwe yatwala yali mukwano gwani wa sisita wange. Ekyo nekinkwatako nyera ne mubuulira ne mugamba kyokoze tekikola ki tekirimu kikyamu. Era ne tutandikirawo omukolo ne gutandika okukola ki okutambula. N'aŋŋamba mwetaaga ngoye ani nani abagenda okufuna engoye nti maama nga bw'omanyi ebintu by'omukolo. Ate nze wano mu Buganda nina abantu bangi bemmanyi era balina okuba abafuna engoye bajjajja tulina ekika kinene abaali balina okufuna ki ebintu ebyo. Akati ngenda okulaba akuwajja Septemba omwaka oguwedde yaleeta mwana kusoma. Bwamuleeta awo ebintu bwe byatandikira okukyukira. Ojja agamba nti omwana aleese omukolo ewange ngugobe. Ne mugamba omwana eyo obukojja tosobola kuleeta mwana mwanyinazi muganda wo. Kati okukakana bintu byatandika kuba bibi ne biba bibi nnyo. Bitutte emyezi mulimu abakulembeze bakatikkiro baffe ab'ennyiriri mulimu bajjajja ab'ennyiriri ne bamutuukirira omwami oyo yagaana okukolera omukolo yagamba ajja gukolera ewuwe. Era omwana amugambye omwana kyasalawo ekyakola ki kyagenda nakyo ekitaali kituufu kubanga omwana alina ewaabwe. Ebintu we byatandika ne biba bibi nnyo kubanga byalimu okuyomba okuvumagana byo byonna byalimu bingi. Gwe nga gwe oli yandigambye lwaki onenengana n'omwana ng'ate gwe yamwezaalira. Tewali kunenengana naye kyokuddamu kiri kye nagamba nti omwana oba baali bamutisa omuzza wano kuba namuzza nga wa mwezi gumu ng'amaze okutuuka e Bungereza. Naye ndaba ng'omwana empisa sijja zikola ki zisobola. Lwaki? Yatuuka awaka n'aba wanjawulo. Tewakola naye? Omwana oyo namuleka mu myaka gyali 5 gyokka. Naye omwana gwolesa emyaka 5 omulesa akutegeera osindika ssente school fees ozisindika buli kimu okikola. Osuubidde nti omwana yayinza okwerabya n'okwogera. Kati nze kyendaba wano mistake zitandika zitya. Bampanga abaana ab'enjawulo okwogera nabo nga tebamumpa kubanga kati kyenjijjukira sisita wange ng'agamba omwana ali ku church yayingira obulokole omwana ali ku church. Omwana oyo ne P7 yagisomera happy hours yali bwayise naye ne kagundi ka 70 yakafuna.
lwaki nga bagamba nti baali bamubanja ekitaali kituufu amazima gonna tugalina tulina wetwasasuliranga ssente omwana ng'asasula $5,000 ezigenda ku ssomero naye nga tebazituusa kati nze ndaba obutakkaanya buno bwonna bwava ku famire yange era mbadde nziraawo wamulekera ani ng'ogende nabasooka ne mulekera sisita wange omuto era kati ono omukulu okujja okweyungawo n'okubaawo bino byonna yajja gwa ssente kuba zalinze natuuka ebungereza n'enkola saafunako kizibu ssente zaaliwo ssente zibaddewo nakati kiraba sifunanko obuzibu nti badde ebungereza nti banaye siina ssente tekibeerangawo kubanga tutuuka eri ne tukola ate ne tusoma ne tukola kiraba bungereza oli bwagamba nti gunte yasoma awo kafuuwe bannabungereza banjulira teri muntu abeera bungereza n'agamba nti oyo teyasoma tuddeko emabega ojja otya okugenda ebungereza nze mune ogenda ebungereza nabantu 2 navaanu nga ne mwana muwala muto nnyo nengenda ebungereza nentandika okuba ekyeyo nensoma namala 2012 nentandika okukola naguno emyaka 22 kati 22 oli bungereza okomyewo guno nko every year nendaba ku bantu bange nendaba ku famire zange buli mwaka nzijano holiday taata w'omwana olwo yali yafa dda taliiwo taata ye yafa 2004 taliiwo wagenda ebungereza 2002 newayita omwaka gumu ye taata ye naafa naye famire nga gyeri naye famire newe batakulabiridde naye nga mucommunicatinga doesn't matter kubanga sigamba nti buli omu alina ajja kuyamba bamanya nze wendi nja kuyimirirawo n'omwana era nayimirirawo naye ku mukolo gw'omwana ab'ekika baaliko tekwaliko n'omu tujja kivuga kasavukanya matu tekwaliko n'omu tekwaliko naye yali agenda okuba taata okumanya bino ebintu byewuunyisa naye yali agenda okuba taata bamusiba mu 2 weeks time ng'omukolo gugenda kubaawo ogw'okwanjula n'embaga era embaga olwawedde simuki naye tetwamanya kyajjawo munange katukale nakatono nnyo nagenda muki mukomera daba embaga ewedde olwokusatu nebamujjayo embaga ewedde naye okwanjula teyaliiko embaga teyaliiko omutuuza ye omutuuzaamu agamba buzibu ki nani yali agenda okubeera taata taata yafunamu butakkaanya nga bw'onoobeerayo friend wo ne mutafuna obutakkaanya katukaali katono banga abantu bamataka ebyo kuba mataka era omwami yaliwaawo ku kooti n'agamba bannange byonna ebibaddewo buli omu n'asonyiwa mu byali byamataka naye nga tewalimu nakantu kamu tuddeko emabega omwana oyo muzaala mwani muganda ye mwana omwana munaye omwami famire gyeri era we nawulidde nga bagamba nti omwana namuzadde muganda wange neneebuuza nnyo ate kyajja kitya okuzaala mumwanyoko mwami yani kati omwami waali mwami Kiwanuka Musisi Kiwanuka muganda ate kakijja kitya okubeera nga bagamba omuzaala muganda we anti munanga ebyo ebigambo by'abantu ate ne muganda wange nalina kuno n'okuvaako kwonna nga tetuli ntouch kuba twatulwa bazadde baffe buli omu n'akola ki ebiseera ebyo yali asoma nakasasa ate yatali senga baŋŋamba ate brother wange omulala ono kati tuyita wagaana omukulu kati ate awo nandibadde nkiwulira naye kuba leeta yeyasigaza omwana ono n'abeera naye era ebigambo byali bingi si bye bino ebisooserwa kuba kati bino bizze mu mawulire senga leero oli twabireeta mu mawulire era kyandibadde wasi kubanga byali bingi nze okugenda ebungereza byali bigambo bingi okutwala omwana byali bigambo okubeera ebungereza omwana ali eno byali bigambo bingi be bantu be bamu abo bulowooza buzibu ki buva ku ki famire nugu obayiseeko mbayiseeko omanyi buli wayitako omuntu awulira bubi ate baasuubira nti nze nja kubatwala ebungereza
si buli nti mu maka mulimu omunnyo n'olowooza nti buli omu bajja mutwala nedda abamu tubagezerezaako ebyo bye bawoza nabawa bank statement okutali ssente omuzungu akugamba nti beera ne bank statement yo bw'oba ogirina alaba ssente ziyingira nezivuluma its common sense sijja kuweereza bank statement nkuweereza invitation gwe tolina mulimu tokola wano nze ebyange mbiweereza omuzungu abirabye kuliko na buli kimu era n'abiraba nga talina nakyabicomplainingako ate gwe n'oŋŋamba nti nze kale teyabadde na bank statement eriko ssente zimala omuzungu tafa ku ssente zimala ku bank statement yo alaba ezifuluma neziyingira nti onoosobola okuba yes ng'aziraba. How do you transact? Era funa ssente mmeka ekiraba oli omuteereddeyo invitation ye omuwadde buli kimu ate ye talina mulimu akugambe yataddeyo ne ssente nze mpuna $80,000 no paundi 80 mulimu ssente mmeka teziwera na $40,000 tizookolera omwezi ogamba ogenda Bungereza onookomawo gwe kati ze byange biri genuine ate oli n'ayagala okulimba bano nti ebintu bye yateekayo tebyali atuwaata back statement ezitaliiyo ffe mu Bungereza teriiyo omuntu atalina mazima ne bw'oba ng'obadde mubbi otuuka e Bungereza buli kimu bigwawo kubanga tufuna mwezi ssente yo bw'ejja ogikozesa nga bw'oyagala teriimu bukuusa teriimu kano kafuna kali tekafuna ebyawano Uganda abantu abamu munaye betambulira kano kafuna kati eri tuli straight temukiriko kitambula makubo matuufu buli kimu kyogamba nti oba bano okunooma oba okukwatibwa ennogu basinzira ku mulimu ki gw'obatwaliddeko yes basaba mulimu ki ate balina bagamba bwe naatuuka eri omulimu gwonna oguliyo naye ng'ate omuntu ne bw'omubuulira nti tolina kutuuka eri ogambe nti mulimu gwonna gw'oliyo kisinziira visa yo gy'ofunye ofunye visa eya visit olina okumala emyezi 6 era okomewo abamu kyebagamba nti ate nze kanjiyeyiye muntu ojja mumuleka ne mu nnyumba wakutunuulire ng'alowooza nti gwe omutaddeko ennugu oba gwe tewabayiyizayiza nga bwe baali baagala ate bameka babimanyi tubayiyiriza emirundi mingi kati balina bisiraani bya omuntu bw'oba omuyiyiriza n'oyiyiriza ono n'oyiyiriza oli kakati bo balowooza kisiraani kiri kwani kunze abakubo nze nafuna visa 2 nkubuulira nga ngenda e Bungereza eyasooka nenziramu nefuna endala awo waggulu awo ku British Embassy nafuna visa eyasooka evisa eyasooka nesigitambulirako era sitenda oba mumujjukira yali MP nangamba tofaayo olina omukisa eno katugikozesa ebiseera ebyo omuwa abantu ne batambulirako visa nenziramu nefuna visa endala yantwala e Bungereza kati oli bwagamba ayimirirewo nti yantwala e Bungereza mba musekerera kuli omukisa gwange muzaale era n'omukisa kubanga sirina nnaku oba olabika tewabawulira mitendera gye bayitamu byonna babiyiseemu kati oyo yennyini eyafumbiza omwana wange ayina buli kimu omwana we yamuyitiramu ate omwana we asomera waffe Bungereza yamusabira visa ez'okusoma omwana asomera Bungereza kati bano bawululu bano balowooza bwe banaabeera nga baleekaana abaleete nabo babakolere bajje e Bungereza kuba mulimu ebintu ebimu ng'olaba waliwo ennugu waliwo ekizibu nnugu oyo yatuyitako abayitako atya atuseeko atya ate ng'ewaffe banja batambuddeko buli omu bagende nga bamubuuza yatambula ati abamu batambuddeko bagenze China abalala bali sima bagenze Saudi Arabia abalala bagenze wa mu nsi ki batambuddeko India bakomyeyo baagala ate kuyingira Bungereza ate bagamba nze nabalemesa Bungereza tuzeko emabega family background erieta obayinza okuba bakuwalanya nga mumukulidde mu ssente yes ssente zaaliwo era sijja kulimba ssente era background yaffe tusimbi ssente zaaliwo era abazirina bakola ki bazirina kati ate waliyo abatakola ki abatazirina beba abaki ababeera nga batutemerako ettaka buli ssaawa aba akwogerera ekigambo naye n'atamanya ati ate
buli kyayogera kiddira ye na family ye kiddira ye oganye batwala ekyo kyogano batwala bagambe bazadde babe babatwale oba bagambe begambe babatwale nze oli aveeyo nti yantwala e Bungereza aveeyo tuddeko ku family y'abaana y'omwana bo tebaddangako ne batula ne muwala waabwe kankubuulire omanyi Bungereza akyusa abantu ne bw'oba wagenze eggulu va ku nze atakyukanga omuntu ne bw'aba yagenze eggulu mu mwaka gumu ajja kudda wana yeeyogeza oluzungu olowooze nti w'amaanyi nnyo naye tekirina tekikyusa ng'ovudde ewammwe ng'oli mukulu ovudde ewammwe Buganda otegeera ennono tulina naffe mwe tutambulira ate buli ggwanga lirina we bitambulira sigamba nti buli omu atambulanga naye mulina background yammwe gy'ovaamu n'ogamba omwana ono alina okuzibwa bwati omwana alina okuzibwa bwati naye nga tekitegeeza okugenda e Bungereza nti omuntu alina okukyusa n'amateeka oba n'akyusa n'ebyewaabwe eby'obuwangwa bali abazungu balina ebyabwe bye twasangayo ate tetusobola nakukyusa lwaki tuli mu sisitimu yaabwe batufugira mu sisitimu yaabwe era tosobola gikyusa ne bw'oba weetenda avudde ne Uganda atuuse eri akyusiza buli kimu oli ayagala akyuke alage abeeno nti ate ye w'amaanyi oba amanyi nnyo n'oluzungu okusinga n'abalala gwe ate olowooza kati nze ndi eno nze bwe nzija sikyusa ate wembeera neeri mu mirimu gyange era lwe lulimi lutukozesa lunimi ki lwabali omwana yakulidde mu mbeera ki wabadde e Uganda embeera ndowooza tebadde nnungi nze nagiraba teyali nnungi kubanga omwana oyo entalo ezaabeerangawo ng'abamu bakugamba omwana ono ayagala abasajja omwana nno muto omwana ono tatuwulira omwana ono bennalabye ne ku mikolo mu mbaga ng'ate omwana bye yayogerangako bamuyisanga ebigambo byali bingi nga kati bw'obiraba naye nagambe kanveeyo bannange is too much to me kyabadde nga kiyitiridde bakugambayo omwana e Uganda yabeeranga atya nga nti era si mwana yeeyagaza terms of kusoma nga talina mpisa kyo bakyogererawo naye olwokuba nti baalinga balina naye akasente ke bamulyamu eno ndowooza naye omwana ye ng'abantu buli muntu amwogerako bubwe ate abo bennyini bebagamba ebigambo bebagambanga ebigambo ate omwana naye bwe yajja n'abikola ki n'ayogera ebigambo n'ayongera katumalize bantu 1 minute kati atuuse eno bagambye akola kino akola kiri gwe byonna wabirabako wamutuuzaako n'ogamba muwala wange bangambye kino teyasobola kubanga nze namuziza omwezi gumu nga ndaba siyinza bwambi omusobola n'olunaku lwomubazi batugamba wabeera naye omwezi gumu ebweru n'omuzza ng'otandise olaba ebikolwa bye si bya mbuntu era niwe namala omuzza ngaera bumanyi famire nenteekako ki akazito omwezi ogumu oba osobola olaba muwala wo byabadde bamwogerako bituufu era nabiraba ebimu byali bituufu omuntu atandika okuvumira mu nnyumba n'agamba ati banenze mbadde mmanyi nti eno ne Bulaya nti tutuuse mu ggulu tiwali kiriwo kati ereeta bwe namala omuzza ne batugamba nti ate abadde alina omulenzi gw'alese eno yamukoze eki yamutabudde obungu kati nze n'ekiriko ekyo naye era bwe yadda yamala emyezi 7 n'ava waka n'atambula myaka egisadda mu mulamu mubadde ebweru akuyisiza mu embeera tomutuuzaako n'omugamba nga maama muwala wange lwaki omukisa bwoti nagezangako naye ng'ayita mulinga ku nfu yawunya yamanya nti empapula azifunye kiwedde kumbe bigenda kimwabikira byonna tubinyumya musajja kyoya gwe ŋŋamba abatabula gwe yakola ki yamufumbira oba yamuwasa ono kati simulinako tabbu wadde yanvumidde e Bungereza yanvuma namalaaya na buli kimu omusajja nga ali ku peesi ya omuwala kibatayogera nga tekiriiyo naye ebyo byonna ebyabaddewo kubanga waliwo olutalo olwaliwo olw'okuyisiŋŋanya ebigambo mbubuka kuba nze nagamba maama we nambulokinga neŋŋamba omulenzi ti omwana tayanjulira ku bukojja tekisoboka ne bambulokinga
kati ate kyetwategedde kyomuvubuka ate naye si wa ggwanga ki si musajja muganda kyetwategeerera ku kyaki kati bina nzisandireeze nakutuuka eno obuzibu tebuva ku mawanga musimaya si musajja muganda ntegeera ya muntu kati ye akuvumira ki oba kati musindikira message mugamba ne munyonyola ebyaliwo from the beginning kati teyakifuna ndowooza nambulokinga nenfuna mama ekuba mama omulenzi mumanyi ne munyonyolamu omunyonyolamu ne musindikira ne mukulu munne wane Uganda mukubire ne boogera n'agamba kale ajja kikola ki kikola teyakikolako waayita kumpi mwezi ngenda okulaba nga nayambulokins nensigala nga nsindika ki message ezi kati omuvubuka n'agamba leave my mama alone ngenda okulaba message walina wa Friday anda ya message omuvubuka atandise okola ki okugera ebigambo kati ninga bannange nange nina okwirwanako ng'omuntu atandise okunvuma era akimanyi kyeyakola kikyamu tajja kuba na muwala oyo zisaba nko omusajja avuma nazaala we oba naye tewamulaga bwa nazaala gyali butya kubanga tetutera nnyo okubeera n'abasajja bavubuka bawasizza kati butya kubanga waliwo wano kyebagamba mbuzi nagera nenebakewa bali mu 2 bedroom flat n'abaana basatu nze ndi mu 4 bedroom house ninamu abaana babiri ekisenge ekimu kyereere togendangako kwebakayo kubanga bagezaako byonna bagezaako obiyiya balabe nti balina we banyigiririza mu Buganda otulina engombe egamba omwana asera na nnyina omwana omuwala yes owange saasera naye kuba yajjanga ate bano abalala sisera nabo obuzibu buva ku kikuba olina obusungu bungi eri omwana yakola ebintu ebitakoleka bingi bye yakola kintu nga ki kuba oyinza okubeera awo bakujajinga olaba buli wobeera bwotunogamba yankola kino nga tokyogedde abali ku social media bagamba oyo awala n'omwana simuwala na munnange ebikolebwa bingi abaana bye batukola omwana bw'ajja n'atandika okuvuma n'akuyisaamu amaaso oba omutwalanga ki omwana bw'ajja n'atakulaga nti ddala gwe oli maama we n'atafukamira nakugambako nti oba wasuuza otya oyo olowooza omutwalanga ki ebyaggwawo tuyinza okuba tuli mirembe mikadde okufukamira kati n'ekirala omwana oyo yayonoona empapula ze nga zze Bungereza ne mununula ekyo kyeyantegeddeko kubanga yakeetonda emirundi giringa 3 nsonyiwa maama era nemukirekerayo kubanga nandibadde simulekaayo era yandibadde senga ali ku empapula ze okuzoonona yazoonoona ati yagenda baali bamuwaddeko emyaka 3 emyaka 3 olwaggwako nga simulaba kati ne bamuyiyiza amagezi nti bwe toba okola todda mabega genda weeyiyiza empapula ozo okole ki ogenda ozeefunira naye atazifuna ate yakomawo gye nti ng'olwo bamutadde ku ssaawa bagenda mutwala bagenda mutika nze nayimirira besisinkana batya noono omwami balina naye kati ssaawa zino era byebiseera byebimu ebyo omwana olwo n'ebiseera ebyo nali simanyi nti alina lubuto kubanga baali bamutwala eisiro ku airport nze nayimirira n'atandika okusayininga ku poliisi nenyimirirawo ng'olwo n'okusula ew'omulenzi takyasulayo kumpi asula wange amanyi bamutwala era ne mugamba nti kati ojjudde osayininge ku poliisi bagenda kukutwala anytime bonna we bakukwatira naye nga tubeera batya mbokola nina okuba naki olunaku lwalina okusayininga ssaawa ze nina okugenda ku mulimu sigenda nisooka mulinda asayininge era bwe mmanya nti bamukutte awo ate ntandika okudduka basolisita baani kiraba kuba eriyo weewolereza era ne basooka ne bakkakkanya ne ku kisaawe baakola
kati awo kumba afuniddemu n'olubuto bamugambe nti afuniddemu olubuto baleme muzza naye nga n'ab'embuto babazza kubeera yali asayininga nga bagenda muzza kati paka bwe twalaba looya era looya obatuma mu bintu byonna bw'ati n'amugamba bino byokola tebiriyo ani yakuleeta yamubuuza buli omu yamubuuzanga buli abakwatagana n'amateeka namubuuza ono omuyita otya lwaki wawandiika bino byonna maama wo oba omanyi nti maama lwaki wakola kino ng'atangaala nti musonyiwa yakola ebintu bingi ne bamuwa amagezi kola bwoti naye teyabifunamu era nze nakoba empapula era n'azifuna ono omwami we ng'amulina zimbadde sirina balinako tabu ebbanga lyonna oba omuwala afumbira emyaka giweze mwenda omwe first born we nagenda ng'amuzaala nembeerawo era nembeerawo ne bamusiibula nze namunyiga kubanga mmanyi mwana muto era nembeera naye paka lweyaddeyo omulenzi omulenzi besinkana batya ani amanyi ndabirawo nga ngamba nti nja kuleetera omuki ekitali kibi kubanga okuli omwana wo nti wuuno eri ali wamu n'omwami we ekyo kyo kisinga gwe mbirowoozo byogamba omwami ono obusungu ate ye abujja wakuba njeera bali bonna bawabangangawo ebintu byengamba omuwala nga ate y'omulenzi abikola ki abibuusa amaaso ate n'ekirala abaana abalenzi bano bwe baba mu mukwano n'abawala oba omuwala bw'abeera mu mukwano n'omulenzi batandika okudda ku bazadde baabwe ku famire zaabwe okubuuza okugerako nze omuwala yajjanga ng'awaka nayogera ku omulenzi ebigambo byayogera ku famire ye nga binene biti ndowooza n'omuwala we yavanga ng'eno ng'ate naffe famire ndowooza agikola ki agiwewula kuba nawulira ebigambo ebitanyumira that time ng'omulenzi ate omuwala ajja abikola ki abitunyumiza kino kiri maama we tamwagalirako ddala maama we yabapolotize ebiki kati n'owulira ebigambo ebyo ogamba kati what about me kati bali bantu balabika balinga boogezi kuki ku famire zaabwe weezo mbi kati ndowooza omuwala naye yaddanga eno n'akola ki n'omulenzi n'akola ki kuba mulenzi alinayo sisita waali eyo Bungereza yafumbirwa musajja muzungu naye omulenzi yayogera mama wange yamuzaala Tanzania alina ekisajja kikadde tazaala byonna yazimba amasomero e Uganda obusente omanyi omuntu bwe mubeera mwenna ekitali kirungi kubanga omu bw'afulumya ekigambo ky'omuntu kijja genda vayo buli muntu akiwulire naye kwegamba tebaali batuufu omuntu okubanga essaawa eno famire yo okugyogerako ogibuulira omuntu omulala kiba kiraga nti no tewali kinkolagana omwana akomawo pya ne Uganda toyitako baŋŋanda basenga bamubuulire ninayo sitange namugamba nga omwana byakola sibyagala naye kumbe ye yampitanga eno naye nayogera n'omwana byesaakolanga ki byotamanya kubanga banoonya akaki akasente ye omwana yali afunyemu okufuna muki funamu kasente akasobola okulabira of course nkubulya nkyongero kikati omuntu buli ali e Bungereza si mwavu sikikulimba ekyo tebaliiyo ne bwalijja wano nga talina yadde ekikumi sente baba bazirina ate bakyusaamu kati tebakyayagala kulaga nti balina ne sente abantu b'Ebungereza balina sente kubanga oba olina omulimu gw'okola olina ow'okusula olina buli kimu tiweeteeka kugamba nti banaye gundi alina oba talina ate eri ffenna tuli kyekimu kubanga alina TV nange omuntu alina n'asembayo okuba owa wansi asobola okwafoodinga buli kimu nemmere okujja egulyo oba gweoyogeza kisima kiwafuna nedda siyogeza nti kigamba nti kiki naye nze abantu bonna nze bimanyi byonna eby'Ebungereza kubanga oli ne bwabeera ku minimum wage ate okuba nga alina buli kimu kyasobola okwetuusa nga siba nawe abantu baagala bugaagazi kugamba nti kutraveling abamu batravelinga mawanga malala ne bagenda ku boat cruise ne babeera eyo myezi 3
ninga sigamba nti tewali asobola kugamba nti amaze okusoma n'atandika okukola nti talina ssente. Bw'okyanga taata w'omwana oyo afa gwe tozzangawo ko taata w'omwana mulalu oba nina omwami wange gwegambe ninamu abaana era waali ati saagala namwogerako kubanga musajja yeyankolera ku bintu ebyo byonna eby'omwana bambi mwebaza nnyo lwakuba nti bambi bino saagala nabyo muyingizaamu. Je tayitangako ku muwala koza abamuzaala kubuulire ye kwegamba omanyi abasomesa e Bungereza babeera ne principles zaabwe kyayemanyiiza yamanya nti nze nja kubeererawo ki omwana yajja mukulu tosobola kumwemanyiiza nnyo okugenda wala naye nga asaaga n'abeerawo n'asaaga n'akola ki naye ndoza yalowooza ajja kumumanyiira nnyo naye nga bambi si mwemanyiize nange kennyini si muntu ali awo nti ojja kumumanyiira alina principles ze ye teyeemanyiiza.